Mu kaseera kano ng'ekitongole ekiramuzi kikola buli kisoboka okugonjoola enkaayana ezavudde mu kulangirira ebyavudde mu kulonda, bannansi bangi bazze bakayuukira ekitongole ekiramuzi kino, abamu ne batuuka n'okulangira abalamuzi okuba ne kyekubiira obutamanya kye bakola ko n'ebirala ebiweebuula. Bano abalamuzi abafere tuyinza kusobola kuba nabo. Mulamuzi kyo yaye nga alikusala musango gwa Electoral Commission. Ng'oggyeko banno munnamateeka Malema Birizi yeefudde enkuyege etatya ssabo n'avvoolako n'okulengeza Ssabalamuzi Flavian Zeija nga kyajja atuule mu ntebe gye yasikidde okuva ewa Winyiddolo. Zeija tukumanyi mu balooya, tumanyi bawawoza misango kyo wali oliruddawa. Bwavudde buvyeyo n'ogwa era nga bw'ozoogwa akati ogamba oli ku Supreme Court ne kwapi tumanyi na kkooti baviri bwe zikola. Ono yasimbiddwa mu mbuga z'amateeka Ssabbiiti eno n'asindikibwa kwa limanda okutuusa nga 18 omwezi guno lw'anaakomawo asaba okweyimirirwa. Kati wabadde aggulawo omwaka gw'amateeka ogwa 2026, Ssabalamuzi w'eggwanga Flavian Zeija akikkaatiriza ng'ekitongole ekiramuzi bwe kitagenda kukoteka mutwe ng'abantu bakiyisaamu olugaayu naddala nga beeyambisa emitimbagano. Yenna anajjayo omutwe wa kukajjuutuka. We shall not allow our judges, in addition to the trauma they face from cases, to suffer the social media trauma. Kyokka ategeezezza nti kino tebagenda kukikola ku bantu ab'emulugunya ku balamuzi abakoze ensobi, wabula abo abeekalakasa nti balangwa bwemage nga n'olumu ekigendererwa kyakubanafuya oba okubakkakkanya. That is not to say that I will protect judges who are doing wrong things, but we must protect our judges and judicial officers against unnecessary attacks. Kyokka nga kyajjayogere bino minisita w'ebyamateeka Norbert Mao asabye ab'ekitongole ekiramuzi nti tebasaana kuwanya obudde ebiwandiikibwa ku mitimbagano kubanga biyinza okubalwaza oba n'okwemalamu amaanyi mu mirimu gye bakola. I urge everyone here not to believe what they see on social media, that the judiciary is not trusted. Even chicken thieves in the village cry out, "Take me to court, take me to court." Why do they want to go to court? Because they trust the courts. Mao era bategeezezza nga bwazaafuna okwemulugunya okuva eri abalamuzi ku nkofiira ze beetikka ku mitwe nga bagamba nti bibaleetera ebbugumu. Ono agamba nti batandise okulowooza ku ky'okubijjawo. People who were standing next to me were complaining about the heat, and I imagine there will be some changes so that their lordships are liberated from this burden. Mubaka bw'atiisa omumyuka we Jessica Alupo, omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni asabye Essiga Eddamuzi omwaka guno okusoosowaza nnyo emisango egyekuusa ku ttaka ko n'egyo egitaataaganya ebyenkulaakulana mu ggwanga. All these critical areas involve land, investment and transport infrastructure, which are prone to disputes. We therefore need a supportive judiciary that will quickly resolve disputes and liberate these key factors of production for further use and or reuse. Ssabalamuzi agambye nti mu kitundu kino ekisooka eky'omwaka baakusoosowaza nnyo emisango egyekuusa ku byokulonda ko n'obutabanguko mu maka. Okusinziira kwa lipoota yaabwe omwaka oguwedde ogwa 2025, Essiga Eddamuzi lyakola ku misango 46,669 nga ku gino 28,15,35,37 gyali mipya. Dorothy Najita, NTV Akawungeezi.